naye nammwe mutandise okifiiringa nti kituufu abantu banamu balina okuwummuzibwa mu mpumuzibwa ey'emirembe bagendere ddala. Njala kutegeeza bannayuganda tugenda mu kaseera akabi nnyo mu ggwanga erya Uganda. Babatega ebivulu, babatega n'obuzibu, babatega buli kimu okubajja ku mulamwa. Naye Uganda eri bubi nno, eri ku oxygen, eri mu intensive care unit mu by'obufuzi n'okukyusa obukulembeze, eri bubi nnyo. Eri bubi, yeetaaga okuyambibwa. Olwali ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwo, bye ngenda okwogera byonna mugenda birabako. Anaabanyiize ggono manya ekyokuddamu kyogenda okuddamu. 1. Navayo ne bagamba wano nti akalwa akawedde twakawangula ebitundu 5 ku buli 100. Museveni n'akabba ne yeerayiza. Nenzija gambaga nti abantu be twali nabo tebaali balungi nnyo. Naye bwe bagamba bonna amanya n'engabanya n'engatika ku mmeeza. Olwaliro ndi wano bagamba mu butongole. Musabire nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musabire nnyo ekibiina kya National Platform. Musabire nnyo Joel Ssenyonyi n'abalala. Lwaki? Olwaliro mu butongole njala bagamba omuntu yekka ali ku ludda oluvuganya Museveni mu Uganda bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. N'abo abatono abamuwulirizaamu. Nkiddamu ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunana omwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 eno video mujja gijjayo. Omuntu yekka avuganya Museveni n'okumuggyako obuyinza bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu, tewali mulala. Mugenda kulaba bye mutalabangako. Abadde beeyita aba opposition officially bajoyininze NRM era baganginze up okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero officially DP FDC sijui Katonga DP Buloko Jema ani bonna bajoyininze NRM officially okulwanyisa Robert Kyagulanyi mu system egamba nti ffenna tubifiirwe. Egamba nti ffenna tubifiirwe. Wabula ekyennaku kyensinga okutya takyali politics omulundi omulala. Mulimu n'okufiirwa obulamu. Abasajja baagala kutta Kyagulanyi. Akabinja akali mu Buganda baagala kutta Kyagulanyi. Nkiddamu akabinja kemulaba konna kaagala kutta Kyagulanyi. Bamuyita emirundi, bamuyita mu by'obufuzi n'omulondoola kagere omusaanyaawo. Baagala kutta musajja. Bagassa ensonyi, bagassa obusungu, bagassa enkwe, bagassa okulyankuzibwa na buli kimu baagala kutta Kyagulanyi. Sente zaayise mu mikono empya n'enkadde. Bonna basajja ba SDP, ba DP Buloko, FDC ani bonna bafunye sente. Bagenda kugange anga up kulwanyisa omuntu wawu Kyagulanyi Ssentamu. Nga bayita mu parliamenti, bayita ku radio, bayita ku social media, bayita buli wamu nga bagenda kukola buli ekyetaagisa okukola okutta oba okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obuli mu ngeri yonna esoboka. Bakipulaninze batya. Kansooke mbasomere ku nteekateeka ze balina. Ebisigadde ngenda bibategeeza. Zino ze nteekateeka ekibiina ekya People Power Front ekya Mathias Mpuuga. Zino ze zimu ku nteekateeka zaakyo ze kirina. Muwulire bulungi nnyo. Enteekateeka ziri nnya.
muziwulire ziri enteekateeka nnya muziwulire bulungi nnyo. Enteekateeka esooka eri bw'eti. Bawandiise ebigambo bingi situgenda kugendayo naye enteekateeka zaabwe ziri ezi nnya ze bateeseteese. Enteekateeka esooka eriwa bagiyita fracturing nope. Ekigambo fracturing bakiyita mu luzungu kwe kumenya oba okumenya. Omuntu yenna abamenyese bagamba nti abaakutuso bamenyese bagamba nti enteekateeka esooka yakumenya munno bwe yakumenya nope. Eri etya ebigambo bye ngenda okusoma mu luzungu ngenda bikuddira mu Luganda naye bw'oba oyina osobola okuzza akatambi mabega ebintu byonna bye mbadde nzijanjogera saagala weewuunye lwaki biri mu kiwandiiko kino. Bw'obadde ojjongoberera ebigambo byonna bye nzenjogera biri ku record saagala weewuunye nti babiwattadde mu kiwandiiko kino. Wulira enteekateeka esooka eri bw'ati. By having a function of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and disrupt NUP. Bya luzungu bagambye bati mu nteekateeka ey'okuteekawo ekiwayi ekyabakulembeze abagenda okwekutulako ku mitendera gyonna batandikewo ekibiina ekipya. Kino kijja kubanga kyonoonye n'okugirawo ddala ekibiina kya NUP. Mpozi biki bibadde nzijja ngamba mukawulire bulungi. By having a function of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and recapture NUP. Eyo nako mbadde mbagamba ke kawairo ke kakagundi esooka y'ensonga y'okubiri wet. Naye mugiwuliriza bulungi nnyo bagita crowd control. Crowd control. Disgruntled youth that would otherwise opt for alternative of gaining power such as coups, military recruitments, and all violent means would be grafted in all formation and given constructive agenda for engagement. Ako namba 2 mukategedde bulungi nnyo. Wano we bagenda okuteekera obuyinja obugenda ng'okulumba ebitebe, okuwamba obuyinza, okukola effujjo, okukola buli kimu ekyetaaga okulaba nti bawamba obuyinza. Ebyo byonna mbadde mbibagamba buli lunaku. Tugenze ku namba 3. Wano wali okulya n'okukomba essowaani. Bagambye pro speaker legislatures nti bagenda teekawo ekiwayi ky'abaka ba parliament nga bano bakolagana ne speaker Anita Amongi. Kagwayo katya. Leading members of the parliament that are a pro speaker and government. Wulira bulungi nnyo. Leading members of the parliament that are a pro speaker and government pledge the alliance and advance agenda and the interest of both speaker and the government. Ebintu bino mbadde bibagambanga mu Luganda nga nkola video. Bagambye nti bagenda teekawo, si kuteekawo already we bali.
mujjukira ba parliament baga nti abali wawera 32 plus ono mpuga bya twale wanita amongi kati bano bogerako kati akonja kaddamu mutegedde bulungi ne kagamba nti bagenda funa ameba parliament nga bantu bagenda kubanga bakolagana n'enta amongi nga atera kyekisera kyekimba kolagana government okuba nti bakolagana mu nkola nga bayina ebigendererwa ebyokuyamba Anita Amongi ne government ya Museveni ulira bulungi nnyo tugenze mu kokuna transformation politics. PPFs are advance, constructive and progressive agenda for participation in existence amongst all political parties for Ugandan's political space. Conclusion. Embracing the idea of people power front is one of the best counter-revolutionary methods to bring to realization of transformational politics in the Ugandan political space. Bagala kujirawo ddala kulwana Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bamugyewo. Kati wulira wano. Wulira bulungi nnyo. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yabadde ka video mwaka wulidde bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bino wammanga. Nali badde sibiddamu ne bw'osoma ebigendwa ebiri mu kiwandiiko kino n'owuliza ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba otegeerera ddala wulira bw'ati bwe yayogedde. Temwejjusanga mulundi nagumu nti mwalonda Kyagulanyi akalwakago temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda. Mwakikola mu kwewaayo, mu mukwano, mu kwefiisa ne mu kwagala temukyetondanga. Era naffe abaakulemberamu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsobi kyali ensobi nedda. Okolanga ekintu ekirungi osoze mutima mulungi ate ogamba nga tigakola ensobi oba okoze kiki ekibi. Era okwagira Kyagulanyi tuna tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutoguffe obuzibu bwe bukakkamu ebyobufuzi tabimanyi era twali tubimanyi. Era tukimanyi bulungi nti yakuva mu bidongo n'embeera z'ebidongo. Era tukimanyi nti olumu asiimuukamu era tubimanyi. Naye tugamba nti omwana wa Buganda n'omutamu w'omukisa ebeera ki? Era twali tubimanyi bulungi. Ne tugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma avemu omuki omukulembeze. Era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa ng'akubasabye naddala nga yeetowazza n'agamba naye mumpe omuki. Ekyo kitwakola twali tubimanyi. Twali tukimanyi bulungi. Alright, genda katambi kano kikagwirira obudde. Mwawuliddeko abasajja abakulu bano myaka nga bagamba nti baagala kuleeta etteeka nga lisindiikiriza abavubuka okuwa abakoze emyaka ekitiibwa. Etteeka lye baagala ddireeta naye bwe babuuza balireetedde mu kitiibwa ki tebasobola kunnyonnyola. Wattu omuntu aba ayagala ekitiibwa asooka kuwa kitiibwa, ekitiibwa tebakikuwa nga tokirwadde. Abakulu bano bagamba nti tugirega tuvuma tumamalamu ekitiibwa naye bo bwe baba boogera tebasooka kwetunulamu nti bo be basinga okuvuma. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, the chief dancer, Saabazinyi nga n'okukwata ali mu lukwata gita singers. Bw'obanga oyina obumanyirivu mu byobufuzi era ng'olina obumanyirivu mu politics wa Uganda, wattu omuntu yandikubuuzizza ku experience gy'olina oba obumanyirivu lwaki wakabeera mu bibiina ebisukka 6 obusi bayita obwenzi bw'obufuzi nga gwe tosobola kwemirira mu ddya limu olina akasagazi mu by'obufuzi. Nkugambye Chemical Ali omutuufu waali wano lwaliro. Mathias Mpuuga Nsamba omuntu yandikugambye nti wakabeera mu bibiina ebisukka 6 nga buli kimu okivaamu ng'okyonoonye. Ako si ke bayita akasagazi mu by'obufuzi.
kye kisoke kyokubiri gwenga gwe alina experience mu myaka gyomaze mu byobufuzi kiki ekyakulemesa okuteekawo ekibiina ekikyo n'oweekuza n'okuza n'abantu b'otambula nabo kuba buli lwogenda mu maka g'omuntu n'otandika okwagala okuwerayo amateeka nga tomanyi bwe yagula poloti tomanyi bwe yazimba musingi tomanyi bwe yazimba nnyumba eyo tomanyi bwe yagisereka era tomanyi bwe asasula bbiru z'amasannyalaze gwe n'ojja n'otandika okwagala omuga nti ennyumba wagizimba bubi oba amasannyalaze ogasasula ddi lwaki togasasula ng'ate ennyumba eyo mwosula tunakyokala kitegeeza nti gwe kennyini gwaliko ekizibu nga bw'ogambye nti Kyagulanyi yali tamanyi bya bufuzi era mwali mumanyi nti asiimuuka mukulu Essaawa zino babateeka ku minzaani Kyagulanyi gw'atasiimuukanga kwabula mu kwagala baka abasajja olina PhD ne masters ne mukwata abakazi golowooza ani asobola okufuna ekitiibwa mu nsi yonna nga n'essaawa zino omuyibi wayita PDD ali mu kkomera lwakka basanya bakazi n'abaana bato essaawa zino oli ku ARVs oli musajja mulwadde otambuza siriimu ARVs zikolebwa ebirungo omuli enjaga kitegeeza naawe onywa enjaga ne kati gwe enjaga gy'onywera mu ARVs batasobola kuwa magezi gaayikana na Kyagulanyi bento oteekeddwa kwogera mu bantu bino nze byogera amakerenda g'omira ga ARVs galimu enjaga kati bw'obanga enjaga gy'onywa tasobola kuwa magezi nga ga Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe ate oli musiru nnyo bw'abagoga nti osiimuuka mu myaka 3 n'ekitundu alina ekibiina ky'ebyobufuzi alina headquarter y'ekibiina ekyo alina ne technical wing esomesa ebyobufuzi gwe ng'obadde mu parliament emyaka 15 naye ng'obadde ebyobufuzi emyaka 4 nga still okyano olw'okasagazi k'ebyobufuzi kitegeeza nti gwoliko ekikyamu si Kyagulanyi emyaka obadde 4 mu byobufuzi obadde mu parliament emyaka 15 almost myaka 2 tokuliryangako kibiina wadde ekisaka amawuli mu parliament wadde okulyako ekibiina kya Democratic Party wabula ogenda ozungu olw'akasagazi k'ebyobufuzi kati ne mu Nuupu okaleese olw'okuba nti Kyagulanyi si munnabyabufuzi yali munnankyukakyuka era singa ayagala ebyobufuzi sente zemubbye yandibadde yazirya naye mwandibadde mwazimuwaako dawula yensonga lwaki yakuteeka mu kaguli n'akugamba mukulu ffe tetuli mu bintu byakulyaserezaamu wa musolo sente zewaggyeeyo genda ozizzeeyo weetondere eggwanga kigwe waganda olw'okuba nti oli politician. There is a difference between a politician and a revolutionarist. Kyagulanyi is a revolutionarist, not a politician. Kubanga politician tobera naludda namuno ndiamu namuli ndiamu kati eyo steke Kyagulanyi tagiriimu kubanga siwe yakuzibwa ompulira kudde bulungi nnyo kati bw'ogamba nti Kyagulanyi asiimuuka nenga gorede olinamu zi German Shepherd zi Pitbull zoomirirako amakerenda agalimu enjageza ERV ani asinga okusiimuuka gattako akasagazi k'okukwata abakazi n'okubakako omukwano